One Uganda, one people, we shall overcome. Together we are strong. Strong forever. Kasera John Mangeni, Bukenya Hakim, Olinga Sozi Peter, Obong Walter. Represented by my brothers Wanda Ronald Samuel and Tina Mukam Bayan on private brief. Bayan. Yes. The matter is coming up for explanation of the charges to the persons. Do you all understand English? No. Lutarodra Simon, male adult, 46 years, and we are qualified tribe, Director, Community Support Initiative for Refugees. As we proceed, his name is read. 2024, you all traveled from various places in Uganda to Kisumu in the Republic of Kenya for the purposes of providing or receiving terrorism training. This is our country, we shall overcome. Why you holding it like that? Terrorists with pens, eh? Terrorists with pens, eh? NGO tukolagana nayo eri Kenya yateekateeka era mu kuteekateeka nekwata programu netugiyitamu ng'abakulembeze netugikkaanyaako ng'egenda kubeera ku nsonga za bukulembeze governance, egenda kubeera ku nsonga za communication, egenda kubeera ku nsonga za leadership general, kubangula abakulembeze baffe mu nsonga z'obukulembeze, mu nsonga za communication, mu nsonga za leadership za governance. Egyo programu olunaku olw'enkya tusobola mu embasi ya Kenya tuteekeyo okwemulugunya kwaffe kubanga tebayise mu mateeka g'extradition oba deportation. Omuntu bw'abanga ali mu ggwanga eddala waliwo amateeka geyitamu okumukomyawo, either mukola deportation singa aba yayingirayo mu bumenyi bw'amateeka, kooti zeeri zisobola omutulagira nti bamudipootinge, oba bw'abanga yayingirayo mu mateeka n'addizaayo emisango eri. Kooti ze ziragira nti
mumutike mumuseeyo ewaabwe kati kooti tewali ebatise oba bakola extradition kwe kubanga walekozizza eno emisango n'obomba n'eddukanga fugitive wenkweke mu nsi endala gavumenti ye nesaba negamba omuntu oyo yeekwese eyo tumunoonya bulijjo yazza emisango nga gavumenti gyolina naye endagaano gyaba yeekwese extradition agreement eyeeri n'emussa naye era naye eyita mu kooti nebataakuza kati twebuuza osobola okidinapinga omuntu n'omukomyawo era ensonga emu gyekwagala okutwala embasi ya Kenya nti amagye agaffe ag'e Uganda gayingira gatya ne gakuusinga boda ne gagenda paka Kisumu ne gayoolayo omuntu oba abantu baffe ne gabaleeta ne gabayisa ku boda nga tebasitampinze na kusitampinga kuba ku boda tebabasitampinga nabo tebakomyewo babasitampingira nti bayingidde naye tebasitampinga nti bakomyewo kati ekyo ensonga eyo gavumenti ya Kenya yekkiriza ebikola ebimenya amateeka ebyo tugenda kitwala ekyokubiri tugenda genda mu kooti okuta ssemateeka kubanga gino emisango gimenya ssemateeka nga bwe naye tosobola kuleeta muntu n'omukidinapinga n'omukekenya tewali extradition order tewali deportation order efulumizibwa kooti zeeri n'omuleeta butereevu mu kooti yawa ekyo kimenya amateeka ekyo tekiriyo bwaba balina emisango bagivizza Kenya baali batwayingidde Kenya oba balisabye gavumenti ya Kenya ne bakomyawo bawesibweno naye toyinza bayoola Kenya n'obaleeta wano ekyo tekiriyo n'ebirala bwe babatulugunyizza ne babasiba kandooya ne babayisa ng'ekyonziira ebyemenya bill of rights eya ssemateeka byonna nebakuteekamu tukimanyi nti guno omusango ali abufuzi ekigendererwa kyalwo tulemesa kola nteekateeka zaffe zakweddaabulula organizinga kuba tulina process yakwongera kwenyweza obukulembeze bwaffe okulaba nga twanganga embeera embi eri mu Uganda n'okugenda mu maaso n'esitwago yaffe y'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe nga tetuyise mu kuyiwa musaayi ng'ekibiina tuli mu kwezza bujja ng'opposition tuli mu kwezza bujja tulabe twongera okwenyweza okwongera okuziba emiwaatwa gye tulinamu n'okwongera okubangula abakulembeze baffe mu byobukulembeze kati ezo enteekateeka ze baagala okulinnya mu egere ekyekigendererwa nayo ku nsonga ya Uganda ne Kenya enkolagana okuba nti abantu abamu badde musuubira nti batraininga ate byabufuzi bagambye nti batraininga butujju statement eyo ku mawanga abiri mu public relation amawanga ago abiri ogamba nti Kenya ate ye training abatujju ba Uganda ekyo tekiriyo okugamba nti Kenya gavumenti ye Kenya esobola okukkiriza abantu ne tutuula ekisuumu ne tukurosinga boda ne tutuula ekisuumu titugenze kutraininga bayeekera tugenze kututulengira batujju mu kisuumu wakati twagala ne gavumenti ya Kenya eveeyoko ekyo ekyogera nti abantu bakurosinze boda ne bayingira e Kenya ne bateekawo training mu Catholic Center ekisuumu nga bagenda kukola butujju b'amagye mbadde sikimanyi nti amagye ga Uganda gali Kenya kubanga amagye okugenda mu nsi endala paamirideko kuyisa resolution tetunakkirizako amagye gaffe genda Kenya naye ge gabaleese babasibye empingo ku migongo kandi imagine nga n'abakyala abasajja be babambula ogenda ku toyi because nga tebasobola kweyambula emikono bagisibidde mabega so kati Kenya tubulire oba munnayuganda akyasobola okugenda e Kenya n'abeerayo mu mirembe n'ekyokubiri ne bwoba ogenda kujja muntu wabeerawo enkola egoberero oteekwa okuba nga olina ekiwandiiko ekikomyawo omuntu oyo togenda bugenzi n'olumba nga mayinza ga nti Kenya Museveni kati agifudde nga ndowooza nayo disitulikiti ya Uganda gyagenda n'asiba abantu nga bw'ayagala n'aleeta kuba singa bazize omusango nga baguddiza Kenya baali badde basibiddwa Kenya era nga gye bavunaanibwa naye tebagoberedde nkola n'emu ejja muntu mu nsi endala mulimu ne gwe baleese nga musajja wattu yanoonya ddaba obudamu ali Kenya takyalina munnayuganda naye naye bwamusanze buli gwe baadde basangawo ekiro nga bayoola buyoozi ekyokubiri Kenya bukyanga batandika kwekalakasa abantu abafudde basukka 40 bwe banaakomawo ne batuvunaana nti amagye ga Uganda ge gakuba abantu mind you olwaleero omusango ogwatusinga ogwa Congo tusasula miliyoni za $325 1.2 trillion
kugenda Kongo okolayo ebikolobero. Kati amagye ga Uganda gatuuse gatya Kenya. Bwe tunaavaawo nga ate Kenya etuvunaana nti amagye gammwe gajja wano ne gakolerawo ebikolobero. Tujja kuba tubuuza Paalamenti enkya gavumenti etubuulire amagye gaffe gatuuse gatya Kenya. Bwe baba baadde bagenze kukwata abatujju nti bano bagenze kubasomesa bya butujju ani yadde agenda obasomesa naye mukwate. Bano bwe baleese si baakasiru boogera ebyabatuuseeko byonna byonna babimanyi. Abaabagye baadde boogera nabo mu Lunyankole mu Uganda. So n'olwekyo teri yasobola kwewakana kati ndowooza ensonyi zibakwata kubanga mu busiru bwabwe eggwanga libategedde nti bali Kenya n'emmundu. Gw'obutujju tebukyatiisa temugamba bwe batwala bwe butyo. Ate nga tokoze bwoti.